Aboludde oluvuganya gavumenti ya Uganda bakukulumidde nnyo omubaka wa Laibi mu palamenti Ojala Alex Mapendusi gwe babadde batwalanga mu nnankyukakyuka ate okwegatta ku gavumenti y'NRM n'emuwa n'ekifo gavumenti ng'ate baludde nga bye gavumenti y'emu gye bavuganya. Mu kisanja ekiwedde omubaka ono Ojala Alex Mapendusi yali nnyini ntebe wa disitulikiti y'eggulu ku kaadi y'ekibiina ekya Forum for Democratic Change era y'omu ku bannyini ntebe mu Uganda abaali ab'amaanyi era abagundiivu mu kibiina ekye-FDC. Ono mu kulonda kw'omwaka 2021 yeesimbawo ku bubaka bwa palamenti nga talina kibiina kyokka bwe yatuuka mu palamenti ekibiina ekya National Unity Platform ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti ne kimwesiga ne kimulonda ku bwannyini ntebe obw'akakiiko ka palamenti akalondoola ensaasanya ensimbi ez'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Omubaka ono olunaku lw'eggulo NRM yamulonze nga nnyini ntebe w'akakiiko ka palamenti akalondoola gavumenti ez'ebitundu akakiiko akalina okukulemberwa NRM. Ssemujju Nganda omwogezi w'ekibiina ekya Forum for Democratic Change anenyezza nnyo omubaka Ojala Mapendusi nti ng'ono abaleetedde okutandika okwekengera bannabyabufuzi naddala abava mu kitundu ekyakyoli. So there are a number of initiatives. Joel Sonyenyo omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform agambye nti enneeyisa y'omubaka Mapendusi ey'amatankane kyekyawaliriza ne Nuupu okumugoba ku kifo kye yali yamuwa. Mapendusi ffe twali twamulaba dda kyovudde olaba twamugoba ku kifo kye twali tumuwadde lwakuba sipiika yakimulemezaamu naye ffe as far as we are concerned twamugoba dda ne mu bitabo byaffe ne tumugjamu. Toyinza kubanga oli imaamu ate nga bakulaba ku bbaala buli kanaku abasiraamu baba bagenda kukugoba obukulu obwo. So naffe twalaba nga omukulu oyo takyategeerekeka ne tugamba tumuggyeko ekifo ekyo kye twali tumuwadde ne tumugjamu obwesige. So kino ate bwe twalabye nga eventually yagenze bulijjo babeera nabo n'agenda eyo tekyewuunyisa ffe kyovudde olaba twakiraba dda. Omubaka Ojala Alex Mapendusi olunaku olw'eggulo yagambye nti ye tasobola kugaana mukisa ogwamuweereddwa NRM n'agamba nti nga Nuupu bwe yamuwa omulimu n'akola emirimu obulungi mu ndaba ye ey'ebintu ne NRM nayo bwe yamuwadde omukisa era kaagenda aweereze. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe. I was appointed by no. Now that NRM designated me, why are you concerned? Do you have a problem with NRM? I have a relationship with this country. This is my country. This is my country. When I was serving as chair of Public Accounts Committee, I was serving my country. Accountable not to no, but to Parliament of Uganda. Even this new position that I have been assigned to take over, I'll be accountable to Parliament of Uganda. That is what I'm going to do. I accept that assignment because I'm passionate about local government issues, the same way I accepted when you were appointed. Baba badde bannyini ntebe ab'obukiiko bwa palamenti abaasuuliddwa okuli Dr. Kefa Kiwanuka yabadde nnyini ntebe w'akakiiko ka palamenti akalondoola eby'ensimbi ne Robert Kasolo yabadde omumyuka wa nnyini ntebe w'akakiiko ka palamenti akalondoola eby'entambula n'enguudo. Bagambye nti obuyinza bw'okulonda bannyini ntebe b'obukiiko buli mu mikono egy'ekibiina ky'NRM bwe baba babasudde kwabadde kusalawo kwabwe kwe batalinaako buzibu bwonna. Nga komiti tubadde ne unity era tutambudde bulungi kati eyo y'entanda gyagenda okusikira tusobodde nti tebijja mugendera bubi bamemba bajja kubanga bakolagana bulungi naye kusobola okutuukiriza emirimu palamenti gyeneeba batumye. Nsaavinze emyaka 7 mbaddeko okumala ekiseera kiwanvu nnyo ate nga bamembers bangi buli memba ayagala okusaavingako. Tewali buzibu reshuffle zikolebwa bwe zityo awatali mutawaana gwonna. Komiti bagikyusa buli mwaka ate omala okuweereza
be balina okulaba oba bakwongerayo oba tebakola ki oba tebakongerayo naye kirungi nti obuzibu tuwavuddewo nti oba tubadde tukola bubi oba tukoze bubi ekyo tikiriyo aze saasaba naye era bamanyi komiti nga bamanyi nti mukulembeze katoddamu okusaba oba osaba ki. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye abalimisa be bonna mu masaza ge 18 baweebwe entambula ya pikipiki kapyata okubanguyiza emirimu gye mu balimi bonna okwetooloola Obwakabaka bw'alamula. Enteekateeka eno ey'ekiragiro kya Kabaka ku nsonga eno esiddwa mu nkola Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga era pikipiki zino zikwasiddwa abalimisa 18 abakulu ku ssomero lya St. Peter's Church of Uganda Mateete mu ssaza lya Kabaka Mawogola. Katikkiro mu kulambula abalimi b'emmwanyi wamu n'okwekenneenya okuteeka omutindo ku mmwanyi agambye nti abalimisa bano baakugatta ettaffaali ku nkulaakulana y'Obwakabaka era n'abasaba okukwata obulungi pikipiki zino Kabaka z'abawadde. Kabaka ayagala mu abalimi emmwanyi muzifunemu ekisinga okuba ekinene kyavudde abasajja baabo pikipiki ezo omulimu gwongera okunyirira. Era olwaleero ngenda kutongoza ekiwandiiko ekiriko emitendera 16 omulimi w'emmwanyi gy'alina okuyitamu asobole okufuna akakadde ka siringisi buli mwezi mu yiika emu ey'emmwanyi. Akankiddemu bwe munaakitegeera obulungi engalo zijja kunoga bulungi. Emitendera giri 16 bw'ogigoberera osobola okufuna siringisi akakadde kalamba buli mwezi mu yiika emu ey'emmwanyi. Singa osobola okufuna akakadde ka siringisi ng'olina yiika zo 3 n'ofuna obukadde bwe 3 omwezi ng'obeera eno okyebongotoko obulamu tebube bulungi. Awo nno tugenda okutongoza ekiwandiiko ekyo era abaami ba Kabaka bagenda kugenda nakyo bonna mu Buganda nga batuusa ku balimi emitendera egyo. Nsaba alina olukalala olwaluleeti. Katikkiro Mayiga ajjukizza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Mawogola okukozesa ettaka lye balina erikyali eppya balirimireko emmwanyi bejje mu bwavu era mu ngeri y'emu n'abasaba obuteerabira na kulima mmere. Minisita w'ebyettaka n'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajji Amisi Kakomo yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okusiima abalimisa be bafune entambula kyokka n'agamba nti abalimisa 600 Buganda beerina baakubaako we batuuse Obwakabaka mu byenkulaakulana. Mukama wange tumaze okutendeka abalimisa 600 lulamba mu Buganda yonna bayambe ku balimisa aba gavumenti ya wakati. Era olwaleero abalimisa 18 abakulira bannaabwe mu buli ssaza bagenda kufuna entambula bene gye yasiimye okubawa. Mukama wange twasalawo okukakasa nti emmwanyi buli azeetaaga mu Buganda zimutuukako tetuga tubeere n'emmerezo ez'Obwakabaka bbiri mu buli ssaza. Kamayi Katikkiro nyina essanyu okutegeeza nti amasaza 7 omuli Butambala, Kyaggwe, Busiro, Busujju ne Buddu gamaze okubeera n'emmerezo ezo naye era ng'enkola egenda mu maaso okubonyisa buli ssaza libeere n'emmerezo. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu asabye abavubuka mu Buganda yonna obutalagajjalira ttaka mu ngeri y'emu n'abasaba obuteeyinulira ku kuvuga boodabooda. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Mawogola Muteesa Ssaalongo Muhammad Sserwadda agambye nti abantu b'Omutanda baakwongera okubangulwa mu by'obulimi n'obulunzi okuviira ddala mu bwavu. Okutwaliza awamu olwaleero enteekateeka nonna nga bwebadde emmwanyi etuuse ku nteekateeka ey'owaggulu kubanga abantu bonna Oweekitiibwa Katikkiro abalambudde era ajjeeyo ekinyusi ky'abalimi bonna balambudde n'akakasa nti Mawogola bw'etambulira awo egenda kutuuka ku ntikko. Kyamazima Mawogola emmwanyi ezikutte kannabwala comparative zonna ze tulambudde ziri kuteeka ttaffaali ku mmwanyi basobole okubeera nga batumbula abalimi naye ng'abalimi abasobokerwako basobodde okusimba emmwanyi ez'omutindo ate nga balimira ddala mu nnima ey'omutindo bafukirira ate balima emmwanyi ez'omwaka guno eziriko esalwala buuka
ebiwuka Katikkiro zatukubiriza okulima esobola okuvaamu ejjamba eddene nga kisuubirwa oba nga kiteekateekeddwa nti buli mwaka omuntu asobola okufuna emiliyoni 12 mu yiika n'olwensonga abantu bonna bakubiriziddwa manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannya okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayi Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Nice Ntangawizi tea amajani kawomera nantameggwa goteeka ku kyayi buli omu n'akwesimisa saako Nice curry powder akanza alikolya n'okuba ennoga ne weenuguuna byakakasibwa UNBS. Omuntu yenna akwatiddwa olw'okuzza omusango alina eddembe okumutegeeza ekimukwasizza mu lulimi lw'ategeera obulungi nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Ennyingo ya 28 ya Constitution y'eggwanga ewa eddembe eri omuntu yenna avunaanibwa omusango ogw'obumenyi bw'amateeka oba kyetutera okuyita ekya criminal okutwalibwa nga atalina musango okutuusa nga kakasiddwa omusango ogwo oba okutuusa ng'omuntu oyo akkiriza omusango era alina eddembe lye okumutegeezebwa amangu ddala nga yakakwatibwa mu lulimi lw'ategeera omusango gumukwasizza era alina okuweebwa obudde obumumala okutegeka empoza ye. Bannakibiina kya CBS Pewosa beyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Mwenda Mutebya II eyalengerera ewala n'atandikawo leediyo ye eno Kyabasa mujugumiza ggwanga gye bagambye nti bayambye nnyo okukyusa embeera zaabwe era ddala Nantagambwa Kabinga ekkuba eriva mu ffumbiro. Mu 2009 Kalalankoma Ssebunya bwa Musoto obutasongwamu lunwe nga yeeyambisa leediyo ye eno Kyabasa Kavumbeeza Mikutu yasiima abantu be ne babaterawo enteekateeka ya CBS Pewosa n'ekigendererwa ekyokubakunga n'okubasomesa enkola ey'obwegassi era bayiga okutereka n'okwewola basobole okwekulaakulanya. Enteekateeka ya CBS Pewosa ebunyisiddwa masaza ga Buganda ag'enjawulo era eyambye abantu b'omutanda bangi okwekulaakulanya nga bayita mu kuba obumu olwo ne beeterekera ensimbi n'okwewola anti bulijjo endege ziba nnyingi ne ziyoogaana. Enkya ku Lwokuna nga 22 omwezi ogw'omukaaga laadiyo Kyabasa Sserubwatuka egenda kuweza emyaka 27 ng'eweereza ensi eno era abantu bangi bagyenyumirizaamu olw'empeereza ey'enjawulo ate n'okubakulaakulanya. Banna CBS Pewosa mu ssaza Buddu bayozaayozezza nnyo laadiyo Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa gaayo ag'emyaka 27 ng'eri ku mpewo eyuguumya amayengo g'ebyempuliziganya era bagitenderezza olw'ebirungi bye batuusizzaako nga leediyo eyaabwe anti bulijjo ekikyo kye kikyevviiviri kutikka ekinywa ky'enku. Kayungirizi w'ebibiina bya CBS Pewosa mu bbendobendo ly'e Masaka Kasujja baako kyoyiga kinogaanyizza nti laadiyo Kyabasa ensajja yakwata ku mitima gy'abantu era batambulira wamu nayo. Twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'otuleetera CBS radio yakwata ku mitima gy'abantu. Twebaza maaso moogi wateesa bulungi n'otuleetera radio ebyenkulaakulana omuntu n'abeera ng'awuliriza radio ng'ayina ebirala byayongerako kuba radio ezimu zaakubanga ndongo nga balowooza nti abantu baagala okuwulira. Ffe nga wano Buddu twebaza enkola ya CBS Pewosa kubanga tugenda okutunulira ng'emirimu emingi egigabiddwa emirimu emingi egifuniddwa bannabuddu nga abateresi okubeera nga baddukanya ekittava ekyo Ssaabasajja batukola bulungi. Laadiyo Kyabasa yagenda ku mpewo okutandika okuweereza ensi eno ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi ogw'omukaaga 1996 era okuva olwo yafuuka eddoboozi ly'obwakabaka bwa Buganda. Obutakkaanya bweyongedde mu bakulembeze b'ekibiina kya Forum for Democratic Change era kitegerekese nti n'enkiiko ezituuzibwa ensangi zino abakulu tebakyateesa bamaliriza balangiraganye ebyawa n'ebyawa ng'entabo okusinga eva ku kulonda obukulembeze obw'ekibiina kino okubindabinda. Ensonda zigamba nti ng'oggyeko okweyagaliza ebifo mu kalulu kano akabindabinda waliwo n'ensimbi ezaateeseddwako nga zigerekerwa ku beegwanyiza okwesimbawo ku bifo eby'akakiiko akafuzi ak'ekibiina kino nga zino zongedde okutabula ekibiina nga bakulu bagaanye okuzikkaanyaako ne kyongera okusajjula embeera.
Entalo zino ziri wakati w'omukulembeze w'ekibiina kino eky'FDC Engineer Patrick Amulyati Oboyi saako ssaabawandiisi w'ekibiina kino Nathan Nandala Mafaabi ate nga bano be batambulirako ensonga z'ekibiina. Kyabasa bwetuukiridde omukulembeze w'ekibiina kino Engineer Patrick Amulyati Oboyi ku muliro oguli mu kibiina kyakulembera ayogedde kati nti enkokola z'amaanyi mu kibiina kyabwe wabula nti waliwo akakiiko akaabakadde akaweereddwa omulimu ogw'okunoonyereza ku butakkaanya mu kibiina era babusalira amagezi. Ono agambye nti akakiiko kano obudde bwonna kagenda kufulumya alipoota yaako balabe obutakkaanya buno kwe bwava mu buyinza okuleetera ekibiina kino okwekutulamu. So there are a number of initiatives that we are undertaking to try to bring a resolution of the conflict within the party. I was asked to appoint a number of elders to interrogate the challenges in the party, what is causing disunity within the party, and to make recommendations on that. And so the Council of Elders is chaired by Dr. Frank Nabuiso, has almost finished its work, and their report is at its final stages of being written. After this report is written, we will be having a national council in about 5 weeks. Ensonda zigamba nti abamu ku bakulu mu kibiina kino ekya Forum for Democratic Change tebakyayagala na kulabagana maaso ku maaso ne bakulu bannaabwe. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Robert Sebunya omukugu mu ndwadde ez'emitwe annyonnyola ekivaako obulwadde bw'omutwe mu baana abato. Nga laadiyo y'omutanda Kyabasa ejaguza nga bwewezezza emyaka 27 ng'eweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka Obuganda bugitenderezza olw'omulimu amakula gwekoze okusitula ebyemizannyo mu Bwakabaka buno. Kinajjukirwa nti CBS yali nsaale nnyo ng'abamu ku bannamukago abaasookera ddala okuvujjirira empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere nga zitandika mu 2004 n'okutuuka kaakano ng'okusingira ddala omulimu omunene CBS empaka zino gwekola kwe kuziranga n'okuziweereza obutereevu eri bannayuganda ate n'okubakunga ennyo okuzeenyigiramu obutereevu. Minisita ow'ebyemizannyo Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agambye nti CBS tekomye ku mpaka z'amasaza zokka wabula ewagidde n'emizannyo emirala omuli n'empaka ez'ebika by'Abaganda ez'omupiira, emisinde gy'amazaalibwa ag'omutanda, omuzannyo gw'amaato n'emirala era egisitudde ne gifuuka egy'ettutumu. Oweekitiibwa Ssekabembe Kiberu yeebazizza obukulembeze bwa leediyo ya Kabaka eno olw'enteekateeka ze bukoze okulaba nga leediyo eno ekuumirwa ku ntikko era n'abasaba obutaddiriza bagende mu maaso n'okuwagira emizannyo egy'Obwakabaka okwongera okuginnyikiza mu bantu. Ensi eggwanga oba Obwakabaka nga buno obwaffe nga tebuyina mpuliziganya naddala rediyo olutalo lw'okwekulaakulanya mu nteekateeka zonna ezooleka obugunjufu n'okugenda maaso olutabaalo olwo lukaluba nnyo. Ffe nga bannabyamizannyo tubeebazaamu mu ngeri ey'enjawulo. Emisinde gyaffe mu bunabyalo n'ebirala byonna tusobodde okubipika okubituusa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka olw'okuba tubadde ne rediyo eyaffe. Mukola enteekateeka nnyingi zitukoze ez'abavubuka oboolero tezasobodde kutuuka ku bavubuka baffe naye lwakuba nti tulina rediyo yaffe. Bannaffe tubayozaayoza. Ayi Ssaabasajja Kabaka tweyanzege CBS mwebale nnyo. Naye nga bwe tujaguza kiba kirungi nnyo bw'ojaguza ate okola enteekateeka endera ez'emyaka 27. Mu mbeera eno y'emu n'omwaka guno laadiyo ya Kabaka eno Kyabasa mujugumiza ggwanga egenda kuweereza butereevu empaka z'amasaza ga Buganda okuva lwe zinaatandika ku lw'omukaaga luno okutuukira ddala lwe zinaakomekkerezebwa. Busiro ng'ettunka ne Mawokota gwe mupiira ogugenda okugulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ku lw'omukaaga luno nga 24 omwezi ogw'omukaaga mu kisaawe Wankulukuku era okuyingira kwa mutwalo gumu n'emitwalo 3 nga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda yasiimye okulabikako eri Obuganda ku mupiira guno. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano.
Ebigambo byonna Kangave bye yateesanga okukola abaamunyagira omukazi Nakalembeka n'okutta abantu ba Walusi Kalambika yabanga abirabake yali Mandwa naye ng'era ye Bugomba yasitula n'agenda ewa Kiyanja Kangave gye yali amutumye. Kyokka agenda okutuukayo nga Kalambika Mandwa yawadda Muyinda ne muganda we Kiyanja amagezi ag'okuwona obusungu bwa Kangave n'okuwonya emiriraano gyabwe gyonna okuttibwa nga Kangave yeesasuza olw'okumubbira omukazi ate n'okutta abantu ba Walusi. Nga tugenda mugebweru soko ojjukire bino nga bikutuusibwako era mu Uganda Limited abakugu mu kutukolera eddagala lyonna lye tweyambisa mu bulunzi bwaffe ate balina n'abakugu abeebuuzibwako ne batuwa amagezi ge tweyambisa mu bulunzi ku bwereere wonna woogeetaagidde saako n'ebyuma ebyeyambisibwa mu bulunzi bwaffe bwonna. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2023 bwe lwali bwe luti mu 2008 gy'emyaka 15 egyakayita kwali kukungubagira eyali nnyini ntebe ow'ekibiina kya Forum for Democratic Change Dr. Sulaiman Kiggundu eyali afiiridde ku myaka egy'obukulu 61. Dr. Sulaiman Kiggundu era yaliko Governor Banka ya Uganda enkulu yafiira South Africa gye yali addusiddwa okufuna obujjanjabi obusinga ku bwa wano era yali omu ku bamyuka bwe kubwa nnyini ntebe bwa FDC kakano omugenzi Samu Kaleganjuba yakakasa amawulire g'okufa kwa Sulaiman Kiggundu. Dr. Sulaiman Kiggundu yafa mu nnyiivu nnyo eri gavumenti ya Uganda olw'okuggalwa kwa Greenland Bank gye yatandikawo mu myaka egy'ekyenda ng'avudde ku bwa gavana bwa Banka ya Uganda enkulu ate ne bitakomaawo naye yennyini n'asibwa nga yategeeza nti banka ye baagiggala lwa byabufuzi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 07505980 ng'era bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olw'akawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya ne subuwo naawe afumba akatogo. Chiko Muchuzi Mix mufuule etteeka. Gavumenti ya Amerika eriko abanene babiri mu gavumenti eya South Sudan ebataddeko envumbo ku misango egyekuusa ku buliisa maanyi ku bakazi mu biseera eby'obutabanguko ne basalawo beekulumbazenga kigenge buli ekijja n'embuga. Ababiri ababendegedde gavumenti ya Amerika ye munene mu magye ga South Sudan Major General James Nando saako musajja mukulu Alfred Futuyo ngono yeye governor w'essaza lya Western Equatoria e South Sudan ng'era mulwanyi wa SPLA. Amerika ekulemberwa munna-DP President Joseph Robinette Joe Biden Jr. erumiriza bano ababiri nti okukubira mu ngalo n'okutunuulira obutunuulizi abalwanyi abakyamu nga batuusa obuliisa maanyi ku bawala n'abakazi mu biseera eby'obutabanguko e South Sudan ne badda mu kwemasagga obwemasazzi ng'eggongolo essiba akawero. President Joe Biden Jr. agambye nti baakukola ekisoboka okulaba nga bakomya okulinnyirira eddembe ly'obuntu okusensedde South Sudan ng'ebyobugagga eby'abakulu bano ababiri bye balina mu Amerika n'ensi zonna ezikolagana n'Amerika bisiddwako envumbo ng'ate ne mu Amerika mu kiseera kino abakulu bano ababiri tebakkirizibwa kulinnyayo yadde ekigere ekimu bwe kiti. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Mu mawulire ag'ebya ssayansi abakugu bajunguludde okunoonyereza okubadde okutwalibwanga okutuufu okukirambika nti omuntu yandibanga kye kitonde kyokka ekiroota bakizudde nti enjiibwa ezo ze mulaba zirootera ddala nga zeebase. Abayivu mu buto abayeeyanga bannaabwe ababanga bakudde amannyo nti mali buttole yatugemera enkuba yaffe okunoonyereza okwa luno bakoledde ku Rural University Bacham e Bugirimaani ne beekenneenya obwongo bw'enjiibwa eziwerako mu malabiro g'ebya ssayansi. Bakagezi munnyo bakizudde nti enjiibwa bwe zibanga zeebase kaseke kambajjwe ng'amaaso galinga agatunula nti awo we zisinga okufunira ebiro